olunaku lwaliro baneemu gye baliko mbaleetedde opeya buli muntu yena baddanjirira opeya leero gw'amanyi waliwo ow'okusasulira waliwo ow'obwereere nkulaga gundi zonna mpitirivu ogenda kukebera mu description yange awo wansi gwe kennyini weerondereko kankulage kampani za opeya ezitwala abaana naye zibatwala Netherlands. Yes, kale jangu waneeno kati nga woolaba waneeno ziri mu description essaawa zino oziraba waliwo waneeno organization opeya modal jangu waneeno kati ngeno woogiraba bwoti osobola egenda kubeera mu description awo naye kati nze just nkulagako waneeno ogenda gwe okugirabanga gwe egenda giraba kati bwetyo weebeera jangu waneeno ewali opeya bwoba ati kigambo kino opeya otandika okulaba otandika okufiiringa in okitegeera otandika okufiiringa in kyoyagala kati waliwo gundi nnyingi agencies ezo ki nnyingi kati ngenda kulagako neeno era eyaki eyeeno eyaki eya Amsterdam nayo wano tuli mu Netherlands gwe kennyini olina okukyuzinga eriwa naye kyenjagala okugamba nti toteeka wantu wamu abantu abamu basobola okurefusinga ate awala ne bakutwala ono opeya tasosola opeya tokola mirimu nga gy'abakadaama nedda abantu bonna abageraageranya opeya ne gundi si byakadaama kati osobola okujja waneeno ku opeya Amsterdam n'okwatawo onookwatawo gwe kennyini osobola okujja waneeno n'ogamba application process oba okitegeera n'ojja waneeno then kati nga waneeno wano wabugamba nga butono nnyo okay ne bakugamba wano general condition do you like it biki bwe bityo ne bakugamba olina okubeera ne you have to have a valid passport you are not married obeera ng'oli married don't dare ne bakugamba you must not have a duty of care or responsibility biki byonna kitegeeza tolina kubeera n'abaana kubanga onoobeera n'abaana bakuwa obusente butono tolina kubeera ng'olina responsibility okitegeera ate eno opeya olina okugiraga nti olina okulaga nti igwe nga gwe omuntu opeya eno ogikozesa just kumanya cultural norms okitegeera nga bakugamba emyaka egyo girabye you are over above 18 but not older than 25 kati olina okubeera mu myaka egyawo wakati awo nga bakugamba waneeno if you require an entry visa MVV you must be writing to undergo an examination for tuberculosis upon the arrival in the gundi era tuberculosis abantu abasinga obanga kyangu nnyo ekyo layisi you must obtain health insurance naye host family will arrange it according to them. You have not previously stayed in Netherlands on a residence permit. Ekyo kyemmanyi tobeeranga agenda obikola. You have not previously worked for the same host family abroad. That is, you are a family and comfortable familiar with the family. Kati ojja waneeno ku registration go wena weesomere jangu waneeno ku registration okwatewo ngaawo ku registration mbadde nsaba weegirire kati waneeno waliwo ogenda kujja wano bakugamba waneeno application checklist complete application form download gundi kati jangu waneeno gwe kennyini nga bakugamba dear host family letter gwe kennyini copy of your passport kati kiri bwe kiti bw'obanga omaliriza okudownloadinga gundi eno ogenda gifiiringamu n'engalo zo oba okitegedde omaze ogidownloadinga osobola ogifiiringamu ng'ogitaddemu waadi n'ogifiiringa naye osobola ogifiiringamu n'engalo zo nga wengenda okulaga then womaliriza ogikopinge ogibasindikire ku email eno wansi waneeno please kubanga wano bagamba please send your file direct to this information info@opeyaamsterdam.nl awo ndowooza kiraba kati gwe kyogenda okukola womala okugira olina okukwata kye bayita motivation letter n'owandiika dear host family I am this and this I'm 21 I like to be with the children biki gwe kennyini owandiike kye bayita
leeta ennungi oteekeko kopi ye ya passport omuntu yenna nga tolina passport totawaana oteekeko kopi ye ya passport copy of your residence permit only if you are currently abroad oba okitegedde naye kati toyina ali e Uganda toteekako some pictures of you with your family or friends and with the children you have looked after kati wano wagenda okubeera okulya n'okukomba essowaani olina okufuba okulaba nga ofuna abaana ng'okwata gurupu y'abaana bakubeyo ku bifaananyi such kind of things e Uganda naye ng'okwata abaana babaneiba ne babakuba ebifaananyi then n'obalaga nti yes you have been working with them ate ne muleeta muli eri balage nti obadde okolerako ka organization oba obadde okolako nga babysitter something like that such that eba motivating mind you wobanga oli musajja oba mukazi it doesn't matter you are a girl or a boy it doesn't matter apply on this eno gundi nungi ate save nungi then from there womaliriza bakugamba when you have finished the application form please save as a PDF file with earlier starting date, nationality and the description of the document. For example, ne bakugamba waneeno ne bakuteerako bwe batyo kati nga gwe oba ogizisindika ng'ozimaliriza okoze passport copy yo giteeke mu PDF eyo gundi yennyini giteeke mu PDF passport copy yo nayo giteekemu obitegeera nabalaga engeri bwe bakola ebintu mu PDF I know oba si ekyo osobola ogenda kafa akalyawo nobagamba mubintere ku PDF oba nobagamba ne bamala obikuteerako ne bakusindikira ku gundi eyo kansubira eno video ebadde useful naye era kambalageko gundi endala waliwo eno gye bayita opea exclusive zino zonna mpitirivu nga wooziraba bwe ziti bannange wallahi sijja kulimba woba nga togenda kufuna mu zino opea wallahi simanyi kyakugamba woba nga togenda kuforwarding eno message kubanga goyinza okuba tojagala naye abaana bangi bazaagala so osobola okujja kwemu yonna kati let me say this one kati waliwo neeno endala eno nayo njagala nnyo bagiyita house orange opea eno by the way I love this I really love it eno house opea kanji kubikulireko nnyingi bannange siri mulamu bulungi ndi mulwadde naye nja kuba bulungi kyoba olaba ndowooza ompulira n'eddoboozi ntonotono sigenda kulwawo jangu waneeno gikwatemu bukwasi onoogikwatamu house opea nungi nnyo such that ogiwachenga jangu waneeno weetandikire soma oba okitegedde nnyinza obutalwawo nnyo gwe kennyini nga bakugamba how can opea benefit from the family osobola obisomako naye it is a good agency nungi nnyo oba okitegedde eno ya house ate era nekweri ne ku Instagram oba okitegeera nakweri ku Instagram so it depends on what you want kati pana egundi nnyingi sijja kulimba sunshine opea gwe kennyini gwe gikwatemu bukwasi bwoti gundi zonna nzibatereddewo mu description gwe kennyini woogira description ngenda baterawo linki ya wano gwe kennyini woba ogira okwatewo bukwasi olabe ebintu bya opea kubanga wenkola eno video nebeera mpanvu in most cases you people you don't watch it that's why I don't want to go further so omuntu jangu waneeno ogambe register now obanga olaba kangeze sunshine opea register now otandike oba okitegedde okubeera ng'ogira gira ebintu byo bineeno obyoyogere obigire then after that you say register otandike okuba ng'okola ki ng'ogenda ku registeringa start bagenda kubuuza wano are you older than are you at least 18 and more than biki yes wobeera ng'oli yes then are you single never married yes do you have a any foster children no do you have any family members biki depending on you nedda tolina do you have a family member relationship boyfriend in EU nedda making sure you say no okitegedde buli woonogamba yes bagenda kugaana kati jangu waneeno oteekemu your first name your middle name if you have oba oyina erinnya teekamu namuddu and date of birth ogiteekewo gender yo female oba male wherever you are the city that you come from kageze Kampala then the province oba central region take your email address, your mobile number 2+256
bw'otyo oteekewo enamba yo oteekewo mobile number oba okitegedde not mobile number yeah, mobile number. But mobile money. Anyway, mobile number. Education level, high school, wherever. Then you say what field you studied, occupation, nationality, passport, start date, expiring date, your mother tongue, other spoken fluently, when you are the available date, available date when you want to start. Why do you want to take part in the bichi answering bino, then you submit. Actually, this thing is very, very easy for you to make it. I wish you all the best. Kubanga buli muntu yena pana forwarding eno message. Kuno you can copy the link and send it to someone because you lose nothing. Sakala kuluzinga hope, then mundaze omukwano, we are making it on YouTube, TikTok, already twakikubye. So munjire nja kuleetayo program nga mbalaga abasajja nga nkulaga butereevu ng'ate singa ku TikTok nga nkulaga butereevu wano nga wonoosobola okwenoonyeza omusajja wo obulungi nga tukoze naawe ebintu waneeno. Clicking, liking, thumbs up. May God bless you. I love you all. Ciao, ciao. Munsabire mpone mango.